Eno y'embeera eri mu lubiri ng'abantu b'Omutanda bamulindiridde dda n'essanyu ery'enjawulo. Abantu amazina gabula okubatta nga balindiridde Omutanda waabwe. Bavuddeyo ne beesiba ebisenso ne banyeenya ku galiba enjole nga bagamba nti Omutanda waffe tulinze, tulina okumulabako olunaku olwaleero. Bwe batyo embeera bw'eyimiridde mu lubiri e Mmengo. Tujjukira nti amatikkira g'omulundi guno ga mulundi gwa 30. Amatikkira agazzeeko badde nga bayita abantu ba munyoto nnyo nga bagamba nti atalina kaadi tokkirizibwa kujja ku matikkira ga Mutanda olw'ensonga waliwo embeera okuva mu biseera bye twayitamu ebya Ssennyiga Lumiimamawuggwe. Okuva olwo babadde bayita abantu babale bubazi. Paka Omutanda lwe yasiimye n'agamba nti embeera eyo bwebanga yaggwawo mu ggwanga Uganda nga Mukama yagitutaasa, abantu bange nange ndudde okubasisinkana. Lwaki temuyita abantu ab'enjawulo eggwanga lonna ne babaawo ne bajja ne mbalabako nabo ne bandabako kubanga nange mbamiisinga. Bw'atyo Beene yasiima n'agamba nti abantu bange bonna balina okubeerawo ku matikkira gano ag'omulundi ogwa 30. Era bwe kibadde nga bw'otuukako mu lubiri lukwatiridde Namungi w'omuntu. Zino ze nguudo eziyingira olubiri era nazo olaba embeera eriwo abantu bali mu kunyeenya ku galiba enjole. Bakulembeddwamu kansala wa Lubaga North Mubiru James. Olaba nti banyeenya ku galiba enjole, essanyu lijula okubatta. Beesunga okulaba ku Mutanda waabwe gwe babadde baludde okulabako. Era wayisa akaseera katono nnyo Omutanda n'asiima n'ajja n'ayitawo. Bazinya amazina ne bamwaniriza ne beeyala ku ttaka nga bw'obalaba embeera awo bw'etambula. Ne beeyala olw'essanyu eringi lye balina nti babadde baludde okulaba ku Mutanda. Naye bw'abadde ng'atuuka ku njegoyego ez'olubiri naye n'asiima n'avaako mu mmotoka ye n'agenda ng'awubira ku bantu be olw'omukwano omungi naye gw'alina gye bali. Abantu bamulinamu essuubi naye ate naye abantu abalinako omukwano mungi nnyo awulira ng'abaludde okubalabako. Kyova olaba yasazeewo amatikkira gano gabeere ga lukale, buli muntu abeere ng'asobola okujja yeerolere ku mpologoma. Tujjukira nti emabegako obulamu bw'empologoma bubadde nga tebweyagaza nnyo era ng'abantu beebuuza oba ddala ki ekiriwo. Naye Mukama aba yasobodde okubikkako akasubi n'ebeera nti empologoma kati erinamu amaanyi agatambula, alinamu ku maanyi agajja n'asiima alabe ku bantu be. Tukkiriza nti Mukama ajja mukolera ekisa atereerere ddala ataddewo mu bulamu bwe obwa bulijjo bwe yabeerangamu obweyagaza. Ng'ali musajja mugumu nnyo ng'abantu bonna bamwenyumiririzaamu. Naye mabegako awo abantu badde batuuse okweraliikirira nga beebuuza buzibu ki. Kyokka olwaliyo nti bwe balaba ng'embeera gy'alimu waakiri esanyusa, abantu nabo kibawadde amaanyi ne bagamba Omukama agire ng'atukuumira empologoma. Naffe twongera okugatta eddoboozi lyaffe ku ly'Abannayuganda tugamba nti Omukama Katonda Omutanda waffe amwongere emyaka, amwongere obuwangaazi, ate amwongere ekisa, agire ng'alamula Obuganda kubanga abantu bamwesunga, abantu bamwenyumiririzaamu. Wangaala ayi maaso moogi.
omutanda wuyaze omutanda wunaze basebo ne banyabo abantu gwe badde balinda obedda abantu gwe balindirira empologoma ya Buganda yina etuuse abantu obedda gwe balinda omusajja empologoma ya Buganda abantu obedda gwe balinda wuno atuuse omutanda wuno omutanda wuyo basebo ne banyabo omutanda wuyo Nafunalo ka boda kanga ngumu yo dogo tona ko maje kapigana nalo